osokuba ku simu ka mitwalo 3 akaagadde ate tukakaka bantu oba oyagala gula oba oli okaagadde gula oba oli atokaagadde kiryoke ate temulwa muyinza otuukeyo ne mugaate kati sami batandise tundirako butabo. So I'm not forcing anyone, but if you want it, please contact me. Nja kubanga ate ndaba engeri gye njogera n'omukulu ono okulaba nga ate ofuna akatabo kano ka mitwalo 3 kakati nga tonavaawo okwongera ku katabo ako oli talooza nti oba ekindeeta ku mukutu kutunda butabo. Honestly speaking, tosobola kutunda butabo obwo ne commercial basis ntosabebingirewo. Wabula to make it available eri abo abatono ate batono ddala abaagala okumanya ki okusingako bino bye twogera. So it's just like a service, bringing a service to the public. Ate ebitabo si ekyo kyokka, waliyo ebirala, waliyo era ababuuzizza saagadde oveewo, waliyo ekitabo waliwo ebitabo bye sinaba kufulumya naye nga ndi mu kubikola kubanga obubaka bwange nze natumibwa mu madiini ne mu nzikiriza ez'enjawulo okuzuukusa abantu ba Katonda abaabula oba ababuze bangi babulidde mu zidiini ez'enjawulo. Kakati nina ekitabo eky'Obuyisiraamu ekyo kinene nnyo, it is still work in progress, naba kukifulumya, n'ekitabo eky'Obukatuliki tekinaba kufuluma. Mukama teyantuma mu madiini mokka, yantuma ne mu ggwanga Uganda. Ndiko bye nalaba bisaagala kwogera ku mukutu kuno obutabeera political, naye nga Mukama yandaga nga omukulembeze awaayo obuyinza. Kati oba yayagala okumanya nayo ako akatabo koweekali sikekali ke wajja nako luli najja nako luli nja kale yakambuuzaako nja kakuwa. So ayagala era sitira contacting ako kakwatagana ku engeri Mukama gy'alabamu eggwanga lya Uganda ne future gy'ayagala ekole ki etambulemu. Sebo era awo wennyini nyinza okugamba kubanga balowooza nti omulimu gwange kwogera kwokka. Mu kutumibwa kwange ndi mwegayirizi. Oli ambuuza weeyita komanda simanyi waliyo ate omulimu omulala gwenkola. For instance nsabira eggwanga abamanyi ebayibuli obulungi, Samwiri, nabbi Samwiri ye yafuka ku Sawulo amafuta, ye yafuka ku Dawudi amafuta. Eyo nayo rolo yaki nange njirina bye biri mu katabo ako. Newabaayo n'okwegamba okusaba protection obukuumi eri eggwanga, biki byonna byonna ebyo mbirina. So ebyo biri mu katabo kali aka politics. Okay, kakati waliwo kyenjagala ojjewo nga etunagenda wanya bijalo kubuuza wano okusinza mu katabo muno. Waliwo gwe nalabe yakoonako ku kigambo kya Rosary mu comments awo akwasaasuddeyo gifuna naginonyezaako nga sigiraba ng'abuuza Rosary abakatuliki balina Rosary. Yes. Oba n'Abayisiraamu simanyi oba balina kye basa ekiringa Rosary. Bakayita batya ak'Abayisiraamu? Simanyi bwe bakayita naye nga mbalaba era efaananira ddala nene y'Abakatuliki. Yes, I don't know it. What is its importance? Kakati ekintu kyonna ekiyitibwa okusinza, buli ekintu ekigulumizibwa kuba kusinza. Kati era mu Bukatuliki bagamba praying the Rosary. They pray the Rosary. Bakitegeeza ki? Basaba Rosary. Okwo si kusinza. Kakati ebintu byonna ebisinzibwa birina ensibuko mu what we call idol worship, okusinza ebifaananyi. Naye kakati bwe baba babireeta mu kkanisa babisigako akazigo ak'Obwakatonda, kati bajjayo ekintu ne beekwasakwasa nti ki naye nga bw'onoonyereza okuva edda n'edda abantu baakozesanga ki
ebintu ebyo. So kakati katwogere ku rosary for example ey'Obukatuliki. Nafunako information oba nasomako awantu nti abantu basomanga Psalms 150 Psalms Zaburi nga bakozesa ki bakozesa bu beads, they were called beads. Kakati olw'okuba nti ekkanisa eyasooka eya Yesu Kristo teyakozesanga kintu ekyo, naye kalica yalemerawo ng'ekyakozesa obuntu baayagala okubuintroducinga mu Bukatuliki. They claim nti omusajja bamuyita Dominic nti yalaba Bikira Maria n'amulagira okukola essapuli. Simanyi oba kituufu naye nga bye byawandiikibwa ebiri mu bitabo by'Abakatuliki nti omusajja bamuyita Dominic, maama we baali bamuyita Joanna de Aza, yali mukazi mu Spanish. Naye nga bagamba nze ate ekyasinga okuntabula nti omwana ono nga tannazaalibwa maama we yafuna ekirooto ng'azadde embwa, ng'embwa emuvudde mu lubuto. Kati ng'embwa eyo yali ekutte omumuli mu kamwa kaayo negenda nga ekoleeza ensi yonna. Kakati nze mu kuinterpretinga kw'ebirooto, by the way nina ekitabo ekinterpretinga ebirooto eby'omwoyo, kubanga bw'ogenda ku Google n'ogugolinga meaning y'osoberwa, kubanga bintu birala nnyo n'ebintu eby'omwoyo. Oli ayinza okugamba nti omusota mukisa, naye nga ddala fe ab'omwoyo olaba omusota n'olowooza nti ogwo mukisa. Akugamba kapa, bw'olaba abwana bwa kapa simanyi biki. So kakati ninayo ekitabo ekuyamba abo abayaayaana, nina ekitabo ekivunula ki ebirooto. So kakati mu kuvunula okwange, embwa kisolo, it's called a beast. Ate Yesu mwana gw'endiga, the lamb. Kati omwana gw'endiga teguyinza kutuma mbwa. A lamb cannot send a dog. Era bw'osoma mu Revelation 21 bakugamba nti Yerusalemi nabbi eyalaba yabikulirwa John agamba I saw the new city Jerusalem descending from what? Nga kikka. Era naga nti abagenda okubeera mu kibuga ekyo bwe bagenda okulaba enjuba eriggwawo, mwezi buli kimu, Katonda yagenda okubeera ekitangaala kya. Naye abo abaliggalirwa wabweru w'ekikomera kya Yerusalemu empya bebo abalina obulamu ng'obw'embwa ne batandika okumenya abatamiivu, abamalaaya, ababbi, abatemu, biki kwegamba ebyo bye bintu ebiri ascribed to a dog. Kati bw'olabanga olabye embwa mu kwolesebwa kiba kitegeeza kintu kikyamu nnyo. Kati omukyalo ono maama wa Dominic, Joanna, obanga yalaba nga azadde embwa nga kitegeeza ye mwana gwe yali agenda okuzaala, kubanga Obukatuliki bwe bugamba. Instead of okulowooza nti kyali kitegeeza kintu kirungi, actually kyali kiraga kintu kibi. Bwe kiba nga kituufu, kubanga obulimba bungi buli mu madiini, bwe kiba nga kituufu then tekyewuunyisa nti Dominic oyo era yakola sapuli. Kakati omusingo gw'essapuli bwe gubanga guli ku mbwa, gwetoolera ku mbwa, nze abasoma sapuli nze mbasaasira, nze nga nze. Kubanga ekyo kyawa ekitabo nkirina bw'oyagala nti. It's called The Champions of the Rosary. Ekitabo kyafuluma, it's a very big book nga kiri ku sapuli yokka. Naye nga eyakola sapuli Dominic, era bagamba nti gurupu ye yasooka, the Dominican Order of Preachers, babayitanga Dominicanes mu Lulatini, the dogs of God. So to me sapuli ey'Abakatuliki ekiikirira omwoyo gwaki gw'embwa. Kuno si kuvumirira ndina buwandiike ne bwe ntwalibwa mu kooti enkyanvaayo n'ekitabo nga ky'Abakatuliki nga si kyange ekyogera ku ne mbayambako okuinterpretinga what it means. Eky'Abasiraamu sikimanyi, naye kyemanyi nti practically Omukatuliki wa bulijjo ebyo tabimanyi. Bwe baba bamuwa ekisapuli bamugamba nti it has a lot of mysteries. It will protect you against sickness. Simanyi ekitabo kyennyini kyenjogerako, Champions of the Rosary by Father Calloway, kigamba nti whoever reads this what do they call it, nti n'ayambako n'okugisaasaanya nti alina ebirabo bingi nnyo byagenda okufuna. N'agamba nti reading this the Rosary
is far more beneficial than any spiritual book. Reading the rosary is more beneficial than it. That's why the Catholics don't read the Bible, because they have the rosary. Kati rosary ya replacing a Bible. Muchi mu bakatoliki. Nenga bakola batya kubanga njagala ona tumaleyo. Babagamba oba engeri gyekozesebwamu kubayambako kumalayo mirundi ja Hail Marys. Babala Hail Mary, Hail Mary mirundi simanye emeka 25. Kakati okumanya nti ali kati yakamala emeka abeera anyiga bugundi obwo nga kayitawo ng'amanya nti kako kakumeka bwe bugwayo ng'amanya 25 koze butya. Buli 25. Bo wali 5 kati normally kati obwongo bw'omuntu tosobola kumanya nti kati ndikwana mu 7 bana mu 8 surely kati buli wokyogera anti kati buli wayogera nga kayitawo kati wamanyira nti 5 mu mmeka buweddeyo kyembadde simanyi kyentegedde leero kyekyokubeera nti obwo bugundi obeera ku rosary bulina specific number manyi tebulina era bwakubala mugaso gwabwo kubala I didn't know bwakubala mirundi egyo Hello Hail Mary buli 53 so our father buli mukaaga so bubayambako okubala emirundi egyo emirundi 5 mu 3 buli koosika kikuyambako okumanya namba oli ne bwakugamba nti kuba engalo emirundi 10 oyinza okwerabira naye kati olw'ataano mu 3 the same thing 50 so Hail Mary is a prayer bagamba batya mu Luganda obo boddamu kigambo kimu Hail Mary so it's a prayer it's like saying our father kisabe emirundi 5 mu 3 when buli lunaku okay kansubire tugezezzaako okuddamu ebintu emukakati mu katabo kano njagala simaba okinamu obuzibu mukama wange tewali buzibu birimu bingi mulimu modifying what is church the early primitive church kati nyenze nja kutunira nnyo chapter 3 brackets which are the 7 churches of Kampala wazitunyurirako luli n'otugamba the one-eyed church okusiza kwolesebwako one-eyed church those are the Catholics Protestants Protestants yes okay one-eyed church Protestants watugamba then n'otugamba the church of the laws bali abatambulira ku mateeka SDA bakyali ku mateeka ga Musa then n'otugamba ku the Mutunde Christian Fellowship waginyonyola n'otugamba the one-legged pastor wamunyonyodde kakati bwe saategeera lwendaba mu katabo kano njala tutandikire the resort beach of fun yekyeyo resort beach of fun tugenda kugera ku bintu bisatu the resort beach of fun waliwo gyoyita the shopping and tourist center waliwo gyoyita the Demonis business center tandikire ku the resort beach of fun yeeriwa kakati waliwo ekkanisa waliwo ekkuŋŋaaniro abaana abanoonya Katonda abantu ba Katonda bwe bakuŋŋaanira bo mu kulaba okwabwe eno kanisa era omusumba omukulu w'ekkanisa eyo is the greatest man of God gwe bamanyi kubanga akola ebyamagero ne sente alina ate bw'ogendayo entertainment kiri ekidongo n'ebikolebwayo byonna bwobanga oyagala kwemalako nnaku eyo gyokola ki gyogenda ate eri kumpi n'olubalama lwaki lw'ennyanja kati nze Mukama yanzigirayo byonna nandaga n'agamba nti eno lino ekkuŋŋaaniro bwe liti bwe liri bwe tulimanyi
eri it's just eringa beach bwe bagiraba kati gwa yagala katonda ndowooza togenda ku beach tosobola agenda ku beach nti ngenze kusaba so kakati abanoonya katonda omutuufu abaagala okusanyuka oba ogenda sanyukamu fun kwegamba to have fun naye nga with a semblance of God osobola okugendayo kubanga abo bangi nnyo abaagala kwegamba abantu bangi nnyo omugamba omanyi katonda nze wano wendi katonda yantuusaawo biki naye nga byakola si bya bwakatonda kati wali abo bangi basobola naye kati omwana wa katonda ali mu kifo ekyo nga ddala oyagala kweyongera kunnyikira kumanya katonda eyo vaayo swallow specific church eyo tojja jjogera gireke sijja jjogera agala ajja gisoma eri muno nze naliyo ansure muno tewabisse saabisse era I'm ready to be convicted on that kubanga byenjogerako bya mazima naliyo ono gwe nagambye nti mukwano gwange gwaŋŋambye ate nze sikyawa abantu wabula bw'abanga yakola ebintu ebitali bya bwakatonda mugamba so nze akyali mukwano gwange mu mubiri ne mu bintu by'omwoyo nedda kuva lwe nazuula kikyali nenkola ki nemmota naye nga ninayo abaluganda bangi bemmanyi naliyo omwaka mulamba n'ekitundu nga tutuula naye bwe tuti nga bwe tutudde ne twogera ne tukola ki naŋŋamba okupulaningira kyaki okukola biki naye bwe nvaayo mukama n'andaga tomunnaye wano kiri bweki ne bweki nange kwe kutemya kuba oluganda abakola ki abaliyo waliyo faani waliyo baasi zibeera awo zipaakinga awo ku State Square ne zitwalayo abantu bagyeta city it is a new city in Uganda asooka mbuuza ekibuuzo captain ebintu ebyo byatandika ddi ebiriwa ebyokutikkanga abantu okutikkanga abantu omuswahili akiyita raha kubanga kakati waliwo omukyala gwe nalaba yali avagayaaza ng'agenda kawuku muntu n'amukubira essimu n'amugamba amazzi gange holy water yaweddewo yavagayaaza agenda kawuku kufuna holy water oyo omuntu aba tamanyi katonda kati bw'ajja n'asanga nga bamuteereddewo n'ebbaasi kwegamba seeking God has never been so easy has never been easier kwegamba it is so easy kwegamba they make it so simple so comfortable for you bakutwalawo ebbaasi n'ogenda n'otuula ne basanga wali ba ushers n'osanga gundi it is a hospitality department ya hospitality they usher you ne bakutuuza feel comfortable biki music n'atandika owakabi wali abantu babeera mu entertainment kutuva bwoyingirira paka kakati newabaayo kwasi yakikola yekka waliwo n'abalala wano benda mu kibuga abakikola okuyambako abantu batuusa mu kifo ky'okusinzibwa kyandibadde oke naye n'amasimu agakubirwa oba kwakati nze nyina we nali emabegako nembako oba niyansaba ennamba omukuba mabe basindika abaana mu bifo oba bawayo ka commission simanyi bubanoonya abantu mujje tumusabeko naffe mujje mukole ki nagenda nempaayo ennamba long time naye nakati oba oli awo ng'omwana akkubira waliyo database it's an industry ng'omwana akkubira ng'agamba jangu kakati esimbye wano biki yabasabeko naffe nga balinga bakupesitalinga okitegeera simanyi munangayidinga abalaba oba naawe osooka ongayidinga is it godly nze kyemmanyi Yesu yennyini bw'abanga gwe tusinza yagamba atya yagamba nti mu nsi mulimu okubonaabona n'agamba mujja kutulugunyizibwa ku lwange kati bwe tulaba nga abantu baweereddwa comfort ku lwa Yesu nze ndaba nga waliwo ekikyamu naawe agendayo
olina okwekengera bannansi eno yakwekengera bwe weebuuze omuntu lwaki agoing up to that extent nga talina kyafuna naddala ekyaki ekigendererwa kye si kulyowa myoyo it is material gain alina kyabafunako. Nze natuuka ndowooza mu bwongo bwange obwa bulijjo ngamba oba it is fight for numbers for you know the international what do numbers count for? Kasitaba nga bajjudde omwo azironga zimu oba mwambadde mutya oba mutya azironga zimuli omwo drone neekuba nga wajjudde what funders there is a way they get these people don't have funders. I want to assure you nti saawa zino but international funders ba reducing sente ziflowing mu Uganda eri abalokole in that abalokole bangi n'abamaanyi wano bemmanyi baweebwa obuyambi nga bakuba ebifaananyi by'obwana bukateyamba very poor people ne bagamba tugenda kubakolera projects ne bakomawo bazimba mayumba gaabwe zimanyiko omu abantu omusajja bava Bungereza eyo ne bajja wano ne bagula ettaka ekireeyo ettaka lyabakateyamba noono pastor yaligula mu linnya lye era ge makaage teri kateyamba n'ogu gwayambako yemanyi ali eyo naye tali mu bano so kakati obuyambi bwebweru bwakendeera kakati obuyambi buva mu bano bannayuganda buli indirect slavery. Nze mmanyi abantu abasabira eyo ababaddeyo okuva kyakyeru yatandika nga tasobola nakusasula rent naye nga sente zawadde mu kanisa eyo zawadde omusumba azimba bibuga ayagala kuzimba meeri naye nga sente ziva wano yakolayo branch e South Africa n'akatatwala ebifaananyi ebya wano n'alaga eri omanyi kati wano mu Africa abasinga obusiru mu bintu by'omwoyo ba South Africans ate nga akasente bawezaako toboolaba abaana bava wano bangi nnyo ne bagenda ne bafuuka abasamize eri kakati abasamirira mu Yesu bonna beeyiwa nabo gye bali eyo era eyo kanisa inayo wa kati ebifaananyi bino it is all advertising but what is the purpose? It is bugagga bwansi bwe baagala si kulyowa myoyo. Tetuganye bano abasumba betumanyi ababaddewo abasangibwawo balina ebizibu byabwe balina weaknesses zaabwe ng'abantu naye alistab ebyo tebaabikola. Kati mu wildlife waliyo gye bayita ebisolo bye bayita the big five. Mulimu elephant, mulimu giraffe, mulimu rhino, mubamu buffalo, mubamu lion. The big five. Of the big five pastors in Uganda, the big five, noonya ali asula ekira. Ly'ettaka lyali lyaki? Lyabakateyamba. Alagonzise. Kale, eyo the resort beach of fun. Tujimaze. Eyo beach, it is fun entertainment. So if you want to stay there, you go there or stay there. Why you go there? If you don't want, go chusa, go gendwala. Omanyi mu teenage abaana baba bakula. Waliwo omwoyo oguwamba abaana ogw'okwagala amazina. Fefera biri disco break dance mu 80s nga bakukuba naye nga toyinza kubanga mwoyo. Kakati waliwo abaagala entertainment eyo. Olaba kali akanyonyi akakuba mpanga kaberere ne kaze nabwe kati wane messe ngekola ki kakati that entertainment yakakuba mpanga nga bwe kakampola mpola at the end of the day messe ngegenze atabali eyo messe bali kukakuba mpanga ate no waswaga bosi waswaga muganda wange. Okay, then tuyinawo the shopping and tourist center. Ateno yiwa shopping nayo nze bandaga bulazi waliwo abagamba nti naye nina ekitabo nina n'abasumba abampagi nafulumya mu 2018
ekyo ekizimbe kyolaba ekiseparatinga men from boys okimanyi kimanyi nga tomanyi nti kiribaawo naye ne kala nakiraba bwe kityo nempandiika ekitabo bwe kiti bwe nawandiika ekitabo nenteekamu nawandiikamu neŋŋamba nti mukama yandaze ekizimbe bwe kiti nga bwe kifaanana bwe kityo nga tekinnabaawo n'eri resort beach nga tenaba kukola ki naye mukama nze yali yandaga nga bigenda kubaawo waliwo omusumba omu sijja kumwatula amannya namuwaako kopi y'ekitabo bwe mala okumuwa ekitabo kati nga bwe nkuwadde ekyo nagenda okulaba twali tusiŋŋanira wali Lugogo nga nali nzanya scrabo nga ye azanya chesi nga ndaba ye aneewalaawala neewala kati neŋŋenda waali ne mugamba munnange nakuwa ekitabo kino normally fe abawandiisi tuba twagala comments nali nsuubirayo comment yaŋŋamba ekintu kimu nti ekitabo kyo kirungi kira kya mwoyo naye njawukana naawe mu nsonga emu yokka konze ki nti tewandiwandiise ku basumba bali 2018 November tewandiwandiise ku basumba abo konze lwaki nti nabo baweereza Katonda konze fine naŋŋamba akyali mutoto is still a youth ali mu mid 30s there bazadde be bapasita era bali South Africa eyo kati yaŋŋamba nti yakula avumirira kakande naye bw'akula n'ayingira obuweereza nti Yesu yamugamba nti sikutumangako kuvumirira ani kulumba kakande kubanga nali mpandiseeko kakande munnange ebintu bino okuwuliriza kirungi era nkubiriza buli omu agezeeko okukola ki okuwuliriza nawuliriza bwe natuuka ewaka natuukira ku maviivi neneenenya mu maaso ga Mukama olw'okulinnyirira ki abaweereza be nenkwata laputopu ntandika okugyamu okudiliitingamu ki Mukama yaŋŋamba nti buli kye nakugamba buli kye nakulaga okiwandiike bali banyaga abantu osudde ekitangaala badduse ate kati oyagala bakomewo ate jjukira nti bakomawo mu maanyi ate kati oyagala kujjako n'agamba togenda kijjamu ekitabo nawaako kopi Mutundwe Pastor Ivad Matovu akirina mwekiri kopi nawaako Victory Church nawaako Pastor Senyonga nawaako n'abasumba abalala they have but I have at least menyeeko Pastor Ivan that book is called What God is Saying Today. What God is Saying Today 2018 mwalimu ekanisa eno nga Mukama yandaga n'agamba nti this is just a shopping center nga iringa Ham shopping center wali kubanga nagenda mu kwolesebwa kwange najja ng'agenze ewaki ngenda okutuuka awo wansi nga bayazeewo ebyamaguzi nga bw'olaba Christmas awo ku bitaala kati nga paka ne ku madaala nga tolina wooyita naye nga waliwo kasupayiro waliwo obudaala buno obw'ekyuma buli heliko Asha n'aŋŋamba nti yambukira awo bwe nalinnya ku first floor ate nasangayo ebyamaguzi nga bisinga paka the topmost floor eyalinga 5th floor nga byamaguzi byereere nenvaayo nga yali ampise nga sisobodde kukola kumulaba kitegeeza ki Mukama yali aŋŋamba nti this is just a business center kati anoonya Katonda ogenda mu Owino ogenda mu Hamu kisoboka ogenda mu kanisa so kakati shopping center yo weeri awo abantu bakimanye eggulu ligirabanga shopping center kubanga n'omusumba oyo yafa kale then waliwo gye wayise the demonies edindako eno shopping center akulira resort beach si gye yava gye yava aya gye yava the demonies business center ate yeeriwa bano ebyo nabyenjogera biri mu katabo kano the 7 churches of Kampala kati ze ndi mu kwogerako wano ze church ezo ze yamenya omusanvu mulimu the one-eyed church mulimu the Church of Laws mulimu the Mutundwe Christian Fellowship mulimu the one-legged pastor the resort beach of fun the shopping and tourist center the demonies business center yeriwe
kakati omanye ebigambo bino oli bw'abiwulira alowooza kuvuma. Naye bw'owuliriza bulungi, nja kuwa example. Ntera okugamba wano Muhammad nabbi w'Obuyisiraamu teyaliiyo. Bw'okirekaawo bw'otyo you look a fool. Kubanga abantu bonna kisomeseddwa emyaka egisuuka mu 1000 ebintu Muhammad byayogera, naye okimanyi nti tebyaliyo. Njagala okuwa example. Kwata Luka, ekitabo kya Luka, The Gospel of Luke, chapter 1, olunyiriro lwa 29. Agamba nti bangi baawandiika era ebintu byonna bye twawulira, naye nze nvuddeyo mpandiike ebintu bino in an orderly way. Kati omuntu gwe yagamba bamuyita Theophilus. Ani Theophilus. Kakati yatranslatinga nazza mu Luganda Theophilus bamuyita Tefiro. Kakati Tefiro oyo muntu oba si muntu? Nze ndoba omusajja bamuyita Tefiro, alisi mukwano gwa Luka, alisivinze eki, bayinza n'okumuteekako ebintu Tefiro n'avaawo n'agenda, kubanga abagezaako kuinterpreting ebintu bagamba Tefiro yali looya wa Luka ng'agenda kuwaayo mpoza kusupportinga bwali bujulizi bujja Pawulo mu kkomera, kubanga at that time Pawulo yali mu kkomera wa e Roma. Kati kankubuulire Theophilus yani. Ekigambo Theophilus kirimu ebigambo bibiri. Mulimu Theo, kitegeeza Katonda, like theology, the study of God, kigambo kya Luyonaani ekitegeeza ki? Katonda. Then Philos, kitegeeza okwagala, like philosophy. Biri bigambo bibiri. Philosophia. Sophia is wisdom. Philos is love. So Philos here is love, God. So kati Luka yali agamba abantu bawandiise ebintu bingi, naye nze nsazeewo okuwandiikira gwe ayagala Katonda, omwagalo wa Katonda, omulokole, gwe Theophilus. You are Theophilus. Naye olaba kati out of translation, failure to know, lack of knowledge, oli n'agamba Tefiro, era abantu bangi nnyo babayita bani Batefiro bantu. So olaba ekintu ekidescribing omuntu bwe bakifuula omuntu omulambalamba bwati ne bamuteekako n'ebintu ebikola ki? Ate yali just description. It was a description. So similarly Muhammad was the praised one. Era shahada y'Obuyisiraamu egamba nti la ilaha illallah, teri Katonda okujjako Katonda ali ogwo omu. Muhammadun Rasulullah, oyo agulumizibwa mubaka wani wa Katonda. It makes sense. Katonda ali omu, oyo agulumizibwa Muhammadun Rasulullah, mubaka wani. Kakati bw'okyetegereza obulungi, this was a polemic. Kyali kigambo ekiwakanya Yesu, kiwakanya Trinity, nti Yesu mwana wa Katonda. Nga Yesu ye Muhammadun, Muhammad, the praised one, oyo agulumizibwa mubaka yatumibwa mutumibwa. With the time bagenda nga bakifuulamu omuntu Muhammad nabbi waki. Era abasiraamu balayira bamanyi nti Muhammad yaliyo yoyo, nti Obusiraamu kitegeeza ki? Eyo shahada yegete ekuyingiza mu Buyisiraamu. Era oli agamba osobola okutowa shahada kiringa osobola okwatula nti olokose kuyingiza mu Buyisiraamu ye shahada yo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Omusiraamu amanyi nti kirayiro kigamba nti Katonda ali omu ne mubaka we era omutume we ye Muhammad muntu. Naye nga kyali kitegeeza nti oyo agulumizibwa nga kitegeeza ani? Yesu Kristo. Naye baŋŋamba nti byali gundi ze wakooti nga simanya naye baziita mbu tebaziraba oba obijjawa kati nyinza okukola wasoma baga tebabiraba. Kati omusiraamu olaba cults
a cult is a secret society. Kati buli abakola cult bakweka ebintu byabwe. Kakati abawandika Obuyisiraamu kwegamba ekyaliwadde kituufu bakikweka mu Luwarabu. Kati omuntu omusiraamu wa wano 90% tebamanyi Luwarabu. Kakati nga bwe babuzaabuza mu kutafsiri mu interpretation oba mu translation, bano basoma translation buli wamu osangawo Muhammad. Naye mu Quran eriyo the original Quran ekigambo wa Muhammad nga muntu kirabikamu omulundi ogwo, kirabika overall emirundi ena, naye ng'emirundi era esatu it is an epithet, it's a description nti oyo agulumizibwa. Naye can you imagine, would it be possible? So hadith zina quotinga era nso nja kuddamu nzi quoting. Kale naye katuba tuli wano the Demonies Business Center yeeriwa kati okay twalandaze nnyo. Kati ekigambo demon musambwa. Kakati nze bandaga nga waliwo omusumba omuzimu n'engulaba musambwa nga mukazi ayambadde ayina enviiri ziringa sitiruwulu nga zigwa eno era nga agamba nti omusumba oyo guno omuzimu nga gugamba nze maaso ge nze bwongo bwe. Kati omusumba oyo bw'abanga azimbye ekkanisa, ekkanisa eba yaani bw'azimba ekizimbe oli bw'agamba nti nze maaso ge kitegeeza omusambwa kyegulaba ono kyalaba. Endaba ye yonna yaki ya musambwa, ebikolwa bye byonna kubanga ebikolwa biva mu bwongo. Kati omusambwa bwe gugamba nti bwe bwongo bw'oyo omusumba kitegeeza ebintu byonna byakola byonna byaki bibye bya musambwa ogwo. So kakati ekyaki eri mu Kampala muno mweri mweri ananke era abantu bagendayo bangi nnyo era ate kuliko nti Demonies Business Center kati business ekolebwa in that place yonna eri demonic. Ate jjukira omusambwa gutambulira nnyo ku saddaaka anti emizimu ginywa musaayi. So kakati era bw'osoma akatabo omusumba oyo yawasa omusambwa gyali amanyiddwa. Ebintu bye byonna byakola ekituuti kye kiriko bukatemba kiriko biki. Okay. Kakati chapter 2 eno tunyonyolemu katono ku chapter 2 tujjo maliriza nacho chapter 2 the early brackets primitive church. The early church yasomesanga etya? Twayawukana tutya ffe aba church eno kuva kweri briefly ebisingawo abanayagala banasoma akatabo. Church yasooka eyo tujja kutandikira ku ki chapter 2. Church yasooka structure yayo yali bweti mpandi gyewandikako muno. The earliest community that formed in Jerusalem after Jesus' execution was composed of the original disciples and pilgrims. Yayinanga abantu abali abagoberezi ba Yesu n'abalamazi abajjanga okulamagawa Yerusalemu kubanga abantu tebamanyi in the entire world mwalimu temple emu yokka eye Yerusalemu temple the entire world eye gye bayita yeekaalu eyo. So abantu baavanga ewala ebule n'ebweya okujja okulamagawa era si Bayudaaya bokka be baalamaganga, mwalingamu abantu abalala who had been Judaized naye nga Abayudaaya bo beetwala nti bokka be balonde baaki ba Katonda era tosobola kubeera mu Yudaaya nga tova mu mawanga 10 kati that is naye kakati waliwo abakkiririza mu ddiini ey'Ekiyudaaya kati ngaffe Gentiles, Gentile believers in Judaism bajjanga okulamaga festivals ezo. Waliwo gye bayita Sukkothi, Passover, Shavuot, the Feast of what bajjanga kati nga basanga
enjigiriza ate ya Yesu kubanga abayudaaya bo bebaagaana Yesu, the Jews themselves, kubanga baagamba nti Mezaya omulokozi ayina kuba nga muntu ki, ayina particulars nga mufuzi wansi naye nga yava eri Katonda, ali awo kwegamba nga si muntu ng'alinga malayika. Kati bano bawuliranga enjiri bo ne bakkiriza bano ab'amawanga amalala, so be baatandikawo ekkanisa. Ekkanisa eyo yakolanga ki? Nti united by the conviction that Jesus' resurrection was a sign of covenant renewal and a new creation. These Jews marched through hardships into a radically new way of life. Obulamu bwabwe bwakyuka ne bava mu bulamu buno bwe baakuliramu ne bayingira mu bulamu obupya obwa Christianity. It was a totally new life. Etya nti on one in which all possessions were held in common. Nga Roland ajjayo ebibye, Samino ajjayo ebibyo, nendeta ebyange, bira byaffe si bya muntu omu. There were no needy persons. Tewaliyo bantu nti bali needy kubanga atalina era nakiri kyali kiki ekyaliwo. And all members were of one heart and one mind. Balina omutima gumu ne mind emu. Ye kanisa yakola ki eyakyoka. Spirit ya ancient Israel, abantu abava e Misiri, that was the ancient omutima ogwo ne gukomawo, omwoyo ogwo ogw'obumu nga balina common enemy nga yo aba Akite siba, Ammonite siba, Amorite siba, ni bonna abo ne baali abalebe baaki. So kati omulabe wa Kristo ye yali common enemy waaki w'abantu bana kanisa yasookawo. Okiraba, the spirit of ancient Israel engulfed the holy city of Jerusalem, and for a brief period of time the utopian community of the Jubilee was instituted. So kakati utopia yensi is an imaginary place where there is no need. Teriyo mwavu, teriyo kikugamba, it's an imaginary, as I said, it's a phantom place. Kakati ye kanisa yasooka. Ate kanisa yali emanyidde ddala nti Yesu akomawo mangu mu budde bwabwe nga bakyali balamu. Amanya dda. Kubanga yabagamba nkomawo ate nzijjanga mubbi. Buli omu yeteeketeeke. So tewaliyo kugamba nti nze njira nyonoonako nja kwenenya. Kubanga yagamba mulibeera babiri nga mulima mu nnimiro, omu n'atwalibwa omulala n'akola ki? N'asigala. Muli babalongo, omu n'agendako omu n'akola atya? So kakati ekkanisa yasooka yali ku bunkenke obwo nga buli kimu kiri mu Yesu Kristo. Basuubira essaawa yonna akomawo agenda kubasanga atya. Kakati eventually war drove all the Christians and Jews from the land. Entalo zajja ne zigobamu abantu okuva mu promised land ya Israel. Kakati ne babona amawanga amalala. Kakati waliwo okusaasanyizibwa mu mawanga agakola ki eg'enjawulo mu bantu abatakkiriza abatamanyi Katonda omu. Naye baakola batya okwanganga embeera eyo? Kubanga bwe baatuukanga eri nga bagamba nti Katonda ali omu, ye Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. In other words, nga Katonda w'Abaju. Kati ng'ogamba nti bali bye basinza byonna si Katonda, awo ne wava olutalo. Era ojjukira Pawulo kyamusibisa mu kibuga kya Efesasi, bali baali babumba obubumbe nga babuyita Artemis, the goddess Artemis. Ye n'agamba nti nga bali bamanyidde ddala nti Katonda. First of all, history wa ebyafaayo by'Abayudaaya biwanvu. Baali baagobebwa okuva mu nsi yaabwe emyaka mingi, okuva Nebukadineza bwe yatwala Abayudaaya oba abantu Bayudaaya n'abatwala e Babilooni. Bwe baakomawo oluvannyuma lw'emyaka 7, batono abaakomawo abasinga baasigalayo wa e Babilooni. Kaakati obwakabaka obwaba Archimedes, Darius, Cyrus obwaddako awo baasigala nga Abayudaaya bakyava mu nsi yaabwe ne bakola ki? Kubanga ekitundu ekyo kyali kifugibwa bagwira. Kaakati mu kiseera eky'ebitabo bye bayita eby'Abamakabees, ebitabo ebyo biri mu Bakatuliki,
bo babisaamu. Bayibuli y'Abaprotestanti teriimu bitabo ebyo, ne akaseera k'emyaka 4 bwe bataaliwo bunabbi mu ggwanga lya Isirayiri okuva ku Mikka, okuva ku Malaki mu Bayibuli eno ey'Abaprotestanti okutuuka ku ndagaano empya, waliwo ebbanga lya myaka 4. Still ekitundu ekyo kyayita mu bintu bingi, naye nga okusinga Abayudaaya bagezangako okwediima eri bakama baabwe abaali babafuga, okusingira ddala wa Alexander the Great, yali musajja mu Greek eyawamba almost half the world, naye naafa ng'akyali muto, yafiira ku myaka 32. Kati bajjenoozi be ne beegabanyiza ekitundu kye yali afuga. Ptolemy n'asigala e Misiri, Seleucid n'asigala eri e Greece. Kakati ababiri abo baalwanagananga. Kati nga Abayudaaya bagezaako okufuna omwaganya nabo beediime beetongole, naye baali batono nnyo. Kati bangi ne basigala nga basaasaana. Era ekkanisa bwe yatandika, Pawulo ne Bapeetero baasookeranga mu zisinagogo mu bibiina by'Abayudaaya. Baali bamanyi history w'Abayudaaya. So kyali kyangu okugamba abantu nti omulokozi Mesaaya eyasuubizibwa ye Yesu Kristo, okusinga okugamba omuntu atawulirangako na kintu Mesaaya. Kakati ekkanisa yatandika nga kyali kiwayi ky'Abayudaaya. Jjukira waliyo Abasaddukaayo, Sadducees, waliyo Abafalisaayo. Kati ekino kyali kibinja kyakusatu oba kyakuna, kubanga waliyo ba Essenes naye nga batono. Kati Christianity nekijja nga kiwayi kyakuna eky'Abayudaaya. Kakati ba Gentiles oba abantu abatali bakomole bajja luvannyuma okuyingira mu kkanisa, naye nga ekkanisa yali eyiganyizibwa nnyo nnyo. Jjukira Abayudaaya baali tebaagala Kristo, tebaagala Bakristaayo. Abaroma baali tebaagala Bakristaayo kubanga bo baali basinza bakatonda bangi, nga toyinza bagamba nti ebyo bibumbe si bakatonda, Katonda ali omu. So kati ekkanisa yayiganyizibwa Abayudaaya, ng'eyiganyizibwa Abaroma, eyiganyizibwa ate Abagriiki, Abayonaani, kubanga bonna baali basinza bakatonda bangi. Okay. Kati wetunaakola program basically nga yakulaga yakuviira ddala church tutuuka tutya wano, tujja kunnyonnyola more and more, naye nga ekyo kikomyawo. Abasinga okwagala ebisingawo biri mu katabo, ayagala okumanya ennyo abifune akasome, naye njagala kati ekibuuzo ekisemba kye batambulirako. What is the difference between Bali, the first church, bye yakola kwa ffenna tukkiriza nti first church okusinziira ku njiri n'engeri gye yatambuzibwamu is far much different from eyakati byekola. Si wekiri? Bwekiri. What is the difference? By'oyinza osongako nti church enkadde eri eyasooka yakolanga weeti, eno eriwo sami ogiraba ekola weeti. Enjawulo nnene nnyo bw'otunuulira gw'ogamba nti musingi. Omusingi ogw'ekkanisa eyatandika gwali kuwunyisa njiri, enjiri ey'obulokozi obwa Yesu Kristo. Ekkanisa y'essaawa eno yafuuka business, I'm sorry to say. Kyakati ya business? Ya business. Kubanga enjiri ebuulirwa ku ssaawa eno, abamu bagiyita prosperity. Oli ajja gamba si ya prosperity, si bonna, naye ng'abasinga ebitundu kumpi 7 ku 10. Lwaki ya prosperity? Kubanga buli omu ayagala kuba bulungi. Kizibu nnyo okugamba omuntu nti weefiirize oweereze Katonda. Oyo akikola aba tanaba kufuna mukisa gukola guba bulungi, kyonko kakasa amazima. Naye nga buli ayagala okubeera obulungi, ayagala kuba bulungi. Kakati olw'okuba mulimu entiisa ya Katonda, abantu batyamu Katonda,
kye bakola bano banyola byawandiikibwa ne basimba okwo omulamwa kwe banatambuliza ekintu kyabwe. So kaakati oli ajja kugamba wawuliddeko okukomenti nagamba nti sikkirizaganya na muntu agamba nti olina kuba mwavu okuweereza Katonda. Naye tekiri as simplistic as that. That is over simplistic. It's not as simple as that. Ne bwe tugamba nti serving two masters nti oba okutunulira obugagga si kibi. Fena twagala kuba bulungi. Naye obugagga kyeki? Obugagga kwe kukola ekintu ekimenya etteeka lya Katonda olw'okwagala gwe obe bulungi. Obugagga obutali kugamba otaweesa Katonda kitiibwa bwe bubi Katonda bwe yagaana. Singa onoosimba wali omudaala n'oteekamu ekintu nga kiri fake ng'oli mulokole okimanyi bulungi. N'olw'okuba ofunamu n'obeera ne miizaani. Nze n'omukyala yali wali Kasokoso Kiganda ng'alina miizaani naye nga bamuyita mulokole, wali ewa mulokole wengenda okugula ebintu naye nga kiro 2 ziba 18, kiro 10 ziba 9. Abaana bakwata mu miizaani. Miizaani kakati naye ng'oli mukyala mulokole. Nze nina gwe mmanyi era ali eyo awantu. Miizaani ye tebalansinga buli eva ejjinja libeera kuki libeerako. Kwegamba toyinza kumanya oba ebalansi naye nga mulokole. Ebintu ebyengeri ng'ebyo kwegamba obusuubuzi, ekintu kye bayita obusuubuzi Katonda akirimu takigenda wala nnyo kubanga mulimu bwesigamye nnyo ku butamanya. Omuntu ajja n'omusomesa manyi sweta eri bweti mpangaazi nnyo evwa gundi naye nga ne kaleba akaliko kwegamba nga si katuufu. Bwe busuubuzi obwo kwegamba kikiyambye ensi okukola ki. Kati tukozesa laptop yiyo naye tugimanyi kwenkana wa era ebbeeyi eva eri gwe toyinza kugamba nti kusinziira ku components zerina nakugigula bwenti ne bwenti. Fe ekintu bwe kiva eri tukigula ku bbeeyi asetingibwa eri kwegamba bwe busuubuzi obufuna. Kakati ekiri mu kanisa ku ssaawa eno, ekkanisa yalinga community naye kati ekkanisa y'essaawa eno gy'osanga ng'omuntu afunye ekirooto eky'okutandika ekkanisa mu mwaka gumu 2 ng'afunye ettaka, mwaka ogwokusatu ng'azimbye n'ogamba Mukama akuyimusizza. Ekkanisa si kizimbe ekyo. Ekkanisa si ebyo bintu bye tulabako. Ekkanisa bantu bameka abakyusibwa, bantu bameka abavudde mu zidiini ziri ne bakyusibwa kubanga ekyo kye kyaleeta Kristo. Agamba najjira omwana wa Isirayiri eyabula. N'agamba era ne endiga nyingi ezitali mu kisibo kino ku ssaawa eno zenjagala nazo nzireete kibe ekisibo kimu n'omusumba omu. Ogwo gwe mulimu gw'ekkanisa. Myoyo si bizimbe. Naye wano abantu bavuganya oli omusumba yakatandika naye aguze Land Cruiser, oli yakoze atya, yazimba dda, yakoze atya. Okumaliriza kubanga jjukira kino ekintu kiriiko mateeka gakifuga. Ekkanisa kati ze tuyita organized church nga Church of Uganda nga Catholic Church, abantu sekinnoomu tebatera ku extortinga muntu wa bulijjo. Naye kakati zino ekkanisa ze tuyita Asepharus Church, Asepharus zitalina mutwe, zitalina central leadership. Abantu bali oli afunayo abantu balimba n'abawambirayo baliyo bali mu buwambe kyayagala kyabakola. Ze zino zolaba zino zibiiki zibakola oli ajja gamba naye tubawaliriza okujja amazima mubalimba. Kanisa essaawa eno erimu obulimba buyitirivu. Kino kyokugamba nti kola bwoti Mukama akuwa omukisa. Obusoma Bayibuli iyo omukisa gwa Katonda teguli ku bikolwa bino eby'omubiri eby'engalo. Ebikolwa bya mwoyo. Yesu agamba mwakola buli kimu ne musinga muwa ekimu ky'ekkumi ne mukola mutya ne mulekayo biri ebisinga obukulu okuyamba abali mu bwetaavu abanaku okukola atya. N'agamba ndijja
nenzisa endiga ku mukono gwa ddyo eza embuzi ku gwa kkono nti bano ndibagamba nti obwakabaka bwamwe bubuno bwabateekateekera okuva ku nsibuko y'ensi kubanga bwe nali omulwadde mwanzija bwe nabulwa ekyokulya wampa emmere bwe nabulwa ennyota bwe yali ennuma wampa ekyokunywa bwe nali mu kkomera wajja n'onkyekingako ye mu maaso ga Katonda ebyo bye bisinga obulungi byaweramu bisinga okuwa ekimu ky'ekkumi bisinga okukola bitya bisinga okukola ebyo byonna naye bameka ababikola batono batono kati awogerageranyiza ekkanisa ey'essaawa eno n'ekkanisa eri eyasooka kubanga eri batugambye nti tewaaliwo kintu kyesinnoomu ebintu byonna byali nga teri yalumwa njala kubanga oli yajjangayo emmere n'aleeta bonna ne balyanga buli omu ebyambalo kati kyaki tekyali yaki ya buli omu kyaki z'abantu kati kyaki z'abantu kyaki z'abantu era bw'otunula nze ndaba kyaki wane ze bayita ez'amaanyi oli bw'avaawo that's the end kati ebeera business enterprise olaba kati waliwo ebyali wano wakati wa Bujingo ne mukyala we tugenda okuzuula nti ebintu byonna ekkanisa yawandiikibwa eri mu mannya ga Mr. Bujingo ne Teddy ne muwala we omukulu bantu abo basatu ya the shareholders era kyokka kyekyabalemesa okwawukana empeta kyeva ekyaliko kwawula bintu ebyo oli mukyala n'agamba kubanga kakati okudissolvinga eri mu register of mu mateeka bano balina okonsentinga kati maama ne muwala we bye baagaana ate abantu batebakiraba oba bakiraba naye teba anti kakati omanye ekitwala abasumba mu mizimu kubanga omuzimu gukwata bwongo kati ekiriwo zino kyaki ezisinga abantu bagenda mu mizimu eri ku kituuti wansi ne basimirayo endiga ne bateekayo omwana omulamu n'afa muzimu gw'omwana oyo ne gubanga gwegulagula kakati abantu bagenda bayimiridde ku kulagulwa gwe gundi ndabe oli booti ne booti kakati bo abantu emizimu gyawamba abantu obwongo pasita kyabagamba kyonna kye bakola kati eyo si kanisa nalaba omukadde katuuti awaayo ssente ku musumba omu neŋŋamba mitwalo gy'omukadde ono 10 nendabira ddala nga mmange bali mu kubba ng'awaayo naye nga gwali mu kuwa alina zi V8 apaakinze nange kakati n'owulira ennaku kyetuyita ekkanisa wano yes olw'okuba Yesu yagamba nti buli kyokka no ng'ababuuza oleese mmeka kanzirabe neŋŋamba naye nze waliwo omusumba nga n'abawaayo bawaayo mu mbeera yakutya oba anaazikiriza waliwo omusumba omanyi nze kati nze sikweka mukama yaŋŋamba kyonna kyenkulaga kola ki yogera yasabisizanga awo ku fido dido ngendawo ku lunch time lunch hour ng'agamba esaala zino zaba mitwalo 10 kudda waggulu buli alina emitwalo 10 ajje mujje mbawo omukisa mujje mbasabira omukisa ne bagenda mu maaso aga nti kati waliyo eyo okay abeetaano mujje abeetaano ne bajja kati n'agamba nti waliyo olinga owulira olinamu ebiri gy'olina naawe toviiramu awo kakati ekintu ekyo kyannema okutegeera omuntu agenda nze ne bwe mbeera n'essente nali sisobola kugendawo kubanga Katonda atalina oyo talina mukisa teyeetaaga Katonda tamwagala okutuusa nga afunye ssente Katonda ayamba beeyamba Katonda alina okukubisaamu olina ekintu Katonda kyalina okukwatako n'akubisaamu n'alyoka akuwa omukisa that is deception kale Captain Mukata Jonathan gwe tuli naye tubadde tugezaako mweno basically mweno episode gye tukoze yakuddamu bibuuzo nga tunate kweyongerayo because wotaddamu bibuuzo n'otegeeza abantu bye babuuza oba bye batategedde bulungi gye mugenda maaso ate bayinza obutakutegererako ddala so I think tukikoze then akatabo ko keekano
abaali bambuuza how can you get the book, try to contact me. Njagezaako okukwatagana naye mufune obutabo buno. Abakayita the 7 churches of Kampala koogera ku makanisa 7 mu kibuga Kampala ka mitwalo 3. So gwakeetaaze onoonyaako then tulaba engeri gy'obeera nga ate okafunamu. Naawe oyinza okuba oli eyo ng'oyagala kugulira abantu oba oli awo obawe basome ng'oyagala bungi weebuli otunoonyaako bunoonya ku namba yonna ojola ku screen n'oba nga ate otutuukako nemba nga nkutuusewo omukulu ono nolaba nga ofuna obutabo buno. Ebigambo ebisembayo tube nga ate tumaliriza Captain. Webale mukulu Sami ne mukulu Roland webale kuweereza. Guno nno omulimu gw'amaanyi, mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Mukama kyasinga okwagala abantu bafune okumanya. Era omukutu tugusabira gufune bye gwetaaga gukulaakulane gugaziwe. Abawuliriza n'abatulaba mbeebaza okwekumira ku mukutu guno era mwebale okumpa akaseera okuwuliriza bintu bye njogera. Nze natumibwa bye njogera bya butume, kakati kiri eri oyo awuliriza okutwala oba obutatwala, kya butonde kya buntu kyaliwo kuva dda. Naye abo abakwatibwako abawandiikibwako mu katabo kano mbasaba mukyetegereze bulungi, ate buli gwe mpandiiseeko ye bambi amanyi nti bye mpandiise bituufu. Bano ab'ebbali be bayomba, naye bali be mpandiiseeko bamanyidde ddala nti omusajja ono akola ki. Sirowooza sisuubira omu kuvaayo kuwakanya, naye ensinga bw'eri ensi tojja kubulayo agamba nti ono yagera bw'ati ne bw'ati. Naye bw'abanga atya Katonda bakimanyi bulungi nti bye njogera bituufu era beetaaga kwenenya bakole omulimu gwa Katonda nga bwe gusaanidde okukolebwa. Nsabira eggwanga lyaffe Uganda, nsabira Abannayuganda bonna ab'oluganda byonna gye muli, twagale eggwanga lyaffe era tulisabire kubanga bagamba ebyokulwana byaffe ebyokulwanyisa bya mwoyo si bya mubiri. Kale tusabire eggwanga Uganda era Mukama ajja tukola bulungi. Ebiriwo byonna ebikankanya temubitya, tewali kitaggwaawo. Buli ekyatandika kirina enkomerero kiggwa. Mbasabidde mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Sirina nnyo nno kye njagala kwongerako lwa nsonga I think buli kimu Captain akinnyonnyodde bulungi, naye njalira kukiddamu. Tewali alina monopoly mu Katonda. Tewali nti ono yategeera nnyo Katonda kati ye alindiridde genda mu ggulu yamala kati yatuwa marking guide, yatuwa script, yatuwa maapu nti okutuuka ewaka n'okolawo oti no. Kyensinza oyiga nti buli muntu Katonda waba asazeewo okwesigisa okwolesebwa kwe akukola lwa mission lwa nsonga na kigendererwa. Waliwo baakugamba nagamba nti Sami kino naye saba. Waliwo gwajja okugamba Roland kino genda ogamba abantu bange. Waliwo gwagamba Sami kino kiveeko. Sami kino genda ogamba abantu bange bakiveeko kibi. Biyinza owulikikanga ebintu byenjogedde ebifaanagana naye byawukana. Kati obuzibu bwe tuyina olumu abalabisibwa Mwoyo Mutukuvu bamugamba ekintu olumu nga kyakusabira muntu najja mu kamera. Olumu oli bamugambye genda ogamba abantu bange n'akisirikira nti ate ali mu kusaba. I think olaba wano
head of state n'amateeka ge yateekawo ogamenya ofuna ebibonerezo era tubitya kati olwo Katonda ali mu ggulu bwakutuma naye byakutumye either n'otabituukiriza nga waabikutumye oba n'ojeema n'oganya ddala obikola simanyi kyalikola. Kale nze ne ttiimu ya Unique Media yonna tubeebaza mwenna gye mulabidde ensi gy'olabiramu tugamba nti Mukama akutukuumire paka ate bwe tuliddamu okukwatagana. Samike geegange Jonathan wembadde Nairan Selina ali ku kamera. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.